Kaakati Awusigalo ono mumujjukira bulungi nnyo. Bamututte nabbo gye simufungize. Bamugobye waka Misinde nga bamugamba genda twala eri eddogo lyo. Genda. Bamututte zoote. Boosi w'amugobye naye ng'amwerekerezaako n'ebigambo. Amugambye kankuwerekera ogende naye nga n'abantu ng'enna mbagamba nga buli akawala akalogo. Oli kaana kato naye ku ddogo kw'otudde. Ono gwe mulaba tannabala na mwezi mulamba we baamututte kukola. Naye mwogwo omwezi gumu abadde etandise dda okuloga omwami wa boosi we amweddize. Kwegamba nga mention ye yakubasattulula, bw'amala okubasattulula ne baawukana oba boosi w'omukazi bamugobye, ye ajja kusigalawo nga Awusigalo, automatically omwami ajja kwagala okukubamu, akwatemu, agende yatandika okukuba ekisolodo kya Awusigalo. Eyo ye mission y'omuwala. Kwegamba nga boosi w'omukazi we bamugoba mu maka ng'abasattuludde n'eddagala lyabwe, nga omwami atandika kulya ekisolodo kya Awusigalo. Anti eddogo libeera bwe riti. Omuntu asobola okubaloga ne mutandika okwefunako obusungu nga temumanyi gye buva. Abadde bakwatagana mutandise okuyomba nga temumanyi lwaki muyomba. Ne mutandika okutabuka nga temumanyi kibatabula. Kumbe waliwo abaseesaamu wali abalaba. Abalimu waati. Abanyiga ayongera kubatabula. Munnange ono bamuguddemu ng'obudde bukyali n'eddagala lye ne bamukwata nalyo. Omukazi agenda amugamba kaŋŋende nga ŋŋamba buli muntu nti oli kalogo. Abali eyo abayinza okwagala okukukozesa mbe nga mbalabudde nti kawala gwe oli kalogo. Bannange, Awusigalo ono nabo si bangu. Osanga Awusigalo ng'alina ebizeezeze by'otategeera. Kati omwana ono omuto myaka 24 ekikwagazisa ebintu by'obwerere kyekyaki? Yani yabagamba nti omusajja okukwagala baloga muloge. Bakulese kukola, kola emirimu gye gyakuleeta. Ojja kufuna abasajja abakukwana, ogenda ofumbirwe. Nisse bw'osanze omukazi yakola dda amaka ge yagatereeza akulese mukolera, oyagala kumuloga, omugye mu maka, omutte mbw'otwala omwami. Aha! Ono abadde asana na mpi, ono abadde asana na miggo. Naye bamuswazizza sikiwa nti ayinza okuddamu okuloga ono tagenda kuddamu kuloga. Era buno omulimu gwa Awusigalo agenda sooka aguveemu. Agenda guvaamu afune paasipooti agenda aloga omuwalabu. Ono agenda aloga omuwalabu, omunnayuganda agaanye. Kamukotuseeko vidiyo okusawo gimpereka like vidiyo yiino. Wamu ngenda kusaasaanya baleme kugwamu kalogo gwe. Kusumbuwa abantu. Buli wamu ngenda kusaasaanya kisiraani gwe. Tebakugwamu. Swaitwani. Ngenda kusaasaanya buli wamu. Akaana akato. Nga kyewasizemu nsiri eddogo. Wotuleetera ebisiraani ojja owunzuguma. Ffe tuba tulimu mu nsonga zo. Obolowooza eri ebyobwereere ne sitaani abalimba. Teriyo kyagenda kuwa munno gw'ojja ofune famire ya bwereere kubanga musanze baalikola musiniikirira agannyo. Maama oyagala bya bwereere eddogo kalikweyimirire. Eddogo kalikweyimirire maada. Bwekoobi bakole byonna. Chika. Buli wamu tebagwa mu Swaitwani eno. Tunuuli. Tebagwa mu Nze kati amagezi gempa omuwala ono agende e Saudi. Agende e Saudi akwate mu bamama. Yes, agende Saudi akwate mu bamama aloge ku bawalabu. Eri bajja mutemako nsingo. Nsingo bamama tebazannya lwakuba nti bebye ebishiriki weno tebamumanyi bamanyi byabo. Era ayinza okubisanga n'agamba ye ate bino biki. Era n'omubuzaabuza ne kati gwe mwana muwala nze kankuwa amagezi.
noonya passport ogende Saudi okole. Ekyeyo kye Uganda kiganye. Ekyeyo kye Uganda kiganye. Ensi bwegaana ng'okyusa envubo ogenda ke Saudi eddogo lyo litwaleko international. Eddogo litwaleko international oge kubeeri be balina ssente. Naye nze nsaasira nnyo abantu abakyayagala ennyo okukozesa ba awusigalo maka gaabwe. Nsaasira nnyo abakazi abakyayagala ennyo okukozesa ba awusigalo. Kituufu muba n'emirimu mukoowa mukola naye kambabuulire ba awusigalo bano bagenda kubakomyayo ge mazima. Ba awusigalo bagenda kubakomyayo. Ba awusigalo nga baleetedde bantu bizibu. Ba awusigalo bakutte baana b'abandi balina eggume kwegamba emize buli muzo egisinga obungi gyetobese mu baana bano ba awusigalo. Abasinga obungi babajja mu byalo. Ate kankubuulire tewali ndowooza kika ky'aba awusigalo kisinga kuba kibi nga bano ba awusigalo bye babazuulira obuzuulizi. Musima awusigalo kampuni eyamumpadde omuntu omufuna tolina n'ekyomumanyiko, tomanyi gy'ava, tomanyi bantu be, tomanyi gye bamuzaala. Muganda wange n'alyoka akukola ebintu oyo akutikkula n'akutikkula nga tolina ky'omumanyiiko. Naye bwe muba mwagala ba awusigalo nga mulira mubafa nnyo, genda mu kyalo gye bakuzaala, yogera ne maama wo oba jjajjaawo omugambe jjajja nfunirayo akawala kajje kankolere ng'omanyi ekyalo ke kava. Yadde era bw'oba mumanyi ekyalo kikava tekikagaana kukola bintu. Nze mbagamba ba awusigalo mubeesonyiwe kubanga ba awusigalo bafunye nnyo obutakkanya n'abakazi b'ewaka. Ba awusigalo bagenda kubatwalako amaka gammwe. Tunuulira omwana abadde aloga omusawo okweddiza omusajja. Awo ne nnywamu ku tuzzi. Awo ne nnywamu ku tuzzi. Ba awusigalo mubeesonyiwe. Muyige okutendeka abaana abammwe be muzadde bayige okukola emirimu. Muyige okufuula abaana abammwe abakozi. Omwana ow'obuwala muyigirize okwoza ebintu. Muyigirize okuyongoosa ennyumba. Okufumba kale goyinza okwefumbira naye muyigirize okukola emirimu gino emirala emitonotono. Nti bw'aba akuze ng'asummuseemu mwana wa siniya 1 siniya 2 aba akuze siniya 4 asobola okufumbira emmere n'ogirya gwe n'ebbaawo nga mwana wo. Ne mulekerawo okunaawuuza ba awusigalo. Ba awusigalo bagenda kubakola ebintu. Nze mbabuulira. Nze siraba kalungi kali mu ba awusigalo bano be mwesibyeko okuggyako buli kaseera okubanga mutukaabirira. Abamu ba awusigalo mubatulugunya. Si buli awusigalo nti mulogo. Si buli omu nti mulogo. Naye ate abasinga obungi bajja ne tulaba ebintu bye bakola bye twogerako. Abatali balogo tebajja kuvaayo. Awusigalo omulungi tebajja mukwata na vidiyo nti mulungi nnyo no. Bagenda kutulaga bano balogo, bagenda kutulaga ba awusigalo babbi, bagenda kutulaga ba awusigalo bamputtu, bagenda kutulaga ba awusigalo batagala kola bye tujja okulaba. Ba awusigalo abakozi abalungi tebajja kubatulaga. Eyo ye Uganda weeri. Ekibi kitambula nnyo okusinga ekirungi. Okitegeera? So, CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo kuba nti ate mugoberera abeekumira ku mukutu omulimu gwe mukola gwa mannyo nnyini ddala. Subscribing nga tannaba kuba nti ate otwegattako tusobola kuba nti tutambulira ddala wamu. Mbaagala nnyo mwenna Omukama Katonda abankuumire abankolere obulungi obutagambika. Mubeere bulungi. Subscribinga kona mu kapesa ka subscribe tekako akadde obe ng'ate ofuna notification bwe mataddeyo video. Mbeere bulungi mweraba.